Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Gwe muganda wange mwanyinaze agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom enkya y'olunaku olwaleero nga bannayuganda bagenda maaso n'okubeera nga bakaaba amaziga nga buli omu ayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa, embeera ey'okubuuza kiki ekiddako nga balyoyi b'emyoyo abagenda maaso n'okubeera nga abandibadde batukakkanya emmeeme zaffe ate nga be bagenda maaso n'okubeera nga batusekerera n'otuseeseeterera. Olunaku olwaleero Pastor Dr. Joseph Sserwadda avuddeyo n'asayidinga n'abantu oba n'agamba olwaleero kambeere ku ludda lw'abantu abanyigirizibwa. Wano mu Uganda we tuli ng'abantu basibwa bawambibwa ekyamazima amatuufu nga buli omu waali ali ku bunkenke kye tuyinza okubeera nga tuyita nti akeesa alukedde oba abalalukedde nga nkoko ya mutamiivu anti essaawa yonna aba agitunda oba oliawo agirya. Ngenda kozesa authorities ez'enjawulo naye nzikiriza nsooke nkwe vidiyo ya Pastor Bugingo olabe kiki ekibagudde Pastor Joseph Sserwadda okubeera nga amuddamu. Vidiyo eno oyinza oba wagiwulira ewalala oba nga wagiraba ewalala naye olunaku olwaleero nzikiriza muganda wange nkwe vidiyo eno we tuba tutandikira. Vidiyo soko gimpere like wamma etambulire ddala etuuke ne kwoyo omulala ali ey'ebbali ayendyetaazo gifuna nze ddeni okubeera nga nkutuusaako ensonga nga zino. Usiba kukubo ng'oyasama. People power, people power. Naddala mu abavubuka be muzoonenako nga babaga nti eno gavumenti mbi ewaabwe tekyaliyo mwavu n'omu n'obuwalawala obwali mu kyalo baabugjayo. Famire ya Bobi Wine gwe muvubuka gw'owulira tekyaliko mwavu n'ow'omu kyalo baamugjayo naye sina muwagizi gwe nawulira gwe baazimbira. Sina muwagizi waabwe gwe nawulira gwe baazimbira nti n'abafudde baamulekwa tebalina kiyambi. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku nooti 771 44 53 ne nooti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Butalevu awo wennyini we tugenda maaso n'okubeera nga tuli Pastor Aloysius Bugingo abamu ku mmwe abagenda maaso n'okubeera nga mukazi akalya Haji Bugingo nga kino nno kyava ku ngeri gye yagenda maaso n'okwawukanamu ne mukyala we Ted Naluswa n'afuna Susan Makula oba Namakula. Wano wennyini musajja mukulu ono ategeezezza nti asaasira buli awagira Kyagulanyi kubanga abeera awo bubeezi ng'ekituufu kiri nti agenda mu maaso n'okubeera nga owagira nga mmwe mufa nga temulina kye mufunamu. Kakati omukulembeze nga ono ow'eddiini ataliiwo okubeera nga agatta bantu ne yeenyigira mu njawukana ezireetebwawo ebyobufuzi ekituufu omwewuunya. Kakati njagala onzikirize sigenda kunnyonnyola nnyo bya Kyagulanyi kubanga twalabyeko mu wiiki eno nga bamukyalidde nga balaga omu ku baana b'omusibe yali agenze maaso n'okulwala ne bamutwala e Germany ne bamulongoosa ku nsimbi za Kyagulanyi Sentamu. Kaakati Dr. Joseph Sserwadda wano nno waasinziiridde n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti ebiruma bannayuganda bingi nti ye yakula mu kyalo ewaabwe e Masaka ng'alaba nti taata akasente kava mu mmwanyi naye nga n'emmwanyi gye twogerako eri mukolebwako ddiiru eweebwa Pineti agende maaso n'okubeera nga agimonopolizinga oba nga ye muguzi waayo yekka mu ggwanga era emmwanyi eno nti bagitaddeko ne license buli muntu alina omusiri gw'emmwanyi alina okugenda maaso n'okubeera nga alina
license emukkiriza okulima emmwanyi n'emukkiriza okugitunda. Uganda wa we tulaga. Njagala onzikirize n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nkuwe vidiyo eno. Munywanyi weerabireko nti Pastor Joseph Sserwadda alidde obuwuka era n'agamba nina okuyimirira n'omuntu wa wansi oba omuntu wa bulijjo. Njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno sooka ogimpereka like etambulire ddala ate nno atana subscribinga nkusaba subscribinga ku mukutu Beyond the Newsroom gw'ogenda okubeera ng'ofunako ebyo ebisinga. Nze Deni akutuusaako ensonga nga zino ogende mu maaso n'okubeera nga ozinnyonnyoka. Yagala olanga naffe ennamba zaffe we ziri awo wansi ku screen tukubireko ate tujja kubeera nga tukutuusaako obuweereza obw'omulembe. Olwaleero lwe lunaku lumu nga mpulidde ekirowoozo nga kiyise ku mikutu gya Uganda. Kigamba bwe kiti, mu Uganda tojja kukkirizibwa kuddamu kulima mmwanyi okuggyako ng'oli registered farmer. Ekyo nakiwulidde. Abo baba balogo. Ekyokubiri, buli alina omusiri gw'emmwanyi kati ate kuguwandiisa. Kivudde wa? Kivudde mu kuba nti balabye ekigambo kye bayita emmwanyi. Emmwanyi eri mu bikuta kiro kati egula 3,600. Kase agula gumu 3,600 okutuuka ku gumu 3,900. Kati balabye obugagga obujjira abalimi. Abantu abali corrupt baagala okutta ekirooto ky'abalimi nga babalemesa emmwanyi. Emmwanyi yokka gye bagambye nti ejja kukolebwa bw'etyo. I speak to the powers that be. Abalimi mbaveeko beetaase kubanga si mmwe mugule emmwanyi zaabwe. Akatale kali Bulaaya. Akatale kali bweru. Omusumba Joseph Sserwadda owa Victoria Christian Center wali eri mu Ndeeba nkugambye yalumye enkumbi ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti abantu abali b'enguzi abatuuse ku ssa lino tetugenda kubeera nga tukkiriza na kutwala mmwanyi ya mulimi. Ekyamazima amatuufu kiri nti bano abasajja bavuddeyo ne batwala buli kimu. Kaakati emmwanyi ziizino nazo bazeetaaga. Naye jjukira nti bo abasinga mu bo balunzi era teriiyo akwata ku mata gaabwe n'ennyama y'ente zaabwe n'eddala ebyokulunda zitwalibwa wabweru ate tebabateekako bukwakkulizo bwe batadde ku mmwe. Katikkiro yavaayo n'ennongoosereza kw'oteeka omulamwa gwa buli ewali ekinnya simbawo emmwanyi nti emmwanyi terimba n'akubiriza abantu babadde bavuddeyo nga mu butuufu beewaddeyo okubeera nga bakola ekyo okubeera nga bazza Buganda ku ntikko n'okukyusa obulamu bwabwe. Wabula gavumenti ekola kinene kati mu kubeera nga obaolyawo basindiikiriza. Dr. Joseph Sserwadda ategeeza n'agamba bantu mmwe muleke abantu bagende mu maaso n'okubeera nga beekolerera beeriira akasente kaabwe so si genda mu maaso na kubeera nga mubayingirira. Muleke abantu beerwaneko nabo bayiye obulamu kubanga omuntu bw'aba alina akabanja oba alina ettaka lye ng'ayagala kulima mmwanyi ali mu maanyi ge ali mu busobozi bwe mumuleke yeerwaneko mumuleke kumuyingirira. Ebirala byonna mmwe mubirina. Omukyala atugambye nti efrizi mugiraba ejja gawanye nga bisesemye. Kakati ekyo kikutegeeza nti enkola etwavuwaza abantu bagimaliridde yebeeteekebwa mu nkola. Naye ffe tugamba bw'oba oli abantu bw'omala obbagaggawaza ne bw'ogamba nti muwe emisolo bagiwa freely ate easily. Muve ku mmwanyi. Ebitooke byafa, pamba yagenda, taba yagenda, buli kintu kyonna ekyatuwanga ssente tekikyaliwo. Twalina cotton, tokyalina musiri gwa cotton gw'ogamba nti cotton tumutunda gindi. Pamba yagenda, buli kintu kigenze, tubadde tusigazza mmwanyi ate nazo zaakazuukuka zizuukira buzuukizi. Kati nawuliddewo abantu abali corrupt abagamba tuteeka okusaawo emisolo nti tokyasobola kulima mmwanyi olw'okubanga tolina license. What
kind of life is this? ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Leero tuli mu ggwanga Uganda nga buli omu yeefaako yekka. Baganda bange, omusumba Joseph Sserwadda ebigambo bye bikaawo. Ategeezezza nti bw'otunuulira embeera y'abantu gye babeeramu n'emisolo gye baba bigika eky'amazima amatuufu mu njogera ennyangu kiraga nti gavumenti tekyafa ku muntu wa bulijjo era yagenda dda mu maaso n'okubeera nga ebeerabira. Muganda wange, musajja mukulu ono oba musajja wa Katonda ono avuddeyo n'agenda mu maaso n'okutegeeza nti oluvannyuma lwa Samon eno yazzeeyo n'asaba era n'agamba nti Pulezidenti Museveni n'abakungu abali mu gavumenti bwe munaaba temutunudde mu nsonga eno mulindirire ki Katonda kyagenda okubeera ng'abakola. Baganda bange, mulimu ebintu olumu bye tutalina twalanga bya lusaago, naye abalyoyi b'emyoyo abakyafa ku bantu baabwe ne babafiiririra ne babalowoozaako ekituufu mu nsi muno bakyaliyo era ng'omusumba Sserwadda y'omu ku abo okusinziira ku bino. Njagala obiwulirize bulungi oba obirabe n'obwekkaanya. Nzedde niyakuweereza oli ku mukutu gwa Beyond the Newsroom. Kusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu subscribinga. Olunaku lwajjo nasaba wane Saara nazzeeyo eka ne njiddamu. Abaagala okubba emmwanyi z'Abannayuganda abalimi nasabidde abakungu bonna baminisita bonna bekikwatako bonna nabawaddeyo. Ekibalya kibalye mangu, ekibasaawa kibasaawe mangu. Ya sikyalina kyenkomyawo namaze dda okwogera obubi kati sikyalina kyakukola. Buli ayagala okweyingiza mu nsonga z'emmwanyi ng'ayagala okuyiikiriza Bannayuganda ekimulya kimulye mangu, ekimusaawa kimusaawe mangu. Kwata amafuta. Amafuta gano tugaawulidde omulimu omunene. Katonda abeera omulamu. Gano ga buwanguzi. Entalo ze tutasobola kwerwanira ozitulwanire. Abalabe be tutasobola kwetusiza ku ttaka obamegguze. Abatusinga amaanyi obamanyi. Abatusinga ekitiibwa obamanyi. Abatusinga obuyinza obamanyi. Basaawe saawe bagobe mu kkubo lyo ne mu kkubo lyaffe baveemu bajje mu kubeerawo okwo n'ewaffe tebajjira ddala basindike wala. Malayika wa Mukama abagobe ekkubo lyabwe liseerere gwe tulwanire. Obanga amayembe geerwanira n'amajjatu ne geerwanira ne Setaani ne yeerwanira, naffe tulwanire tuwolereze ewatali atuwolereza, tukolere emirimu. Wagamba Yekosafaati, stand still and you will see the salvation of the Lord. Naffe twagala kuyimirira bye tutasobola kwerwanira obitusobolere, bye tutasobola kwekubira obitukubire. Tugaawudde tulwane tuwangule. Ojja kuwangula, ogenda kuwangula, ogenda kuwangula. Yongera okwatula nti ŋŋenda kulwangula, ŋŋenda kuwangula, ŋŋenda kuyitawo, ŋŋenda kukiyitako. Kino kizibu naye mpitawo, kyamaanyi naye mpitawo, kizitowa naye mpitawo. Oyitawo. Baganda bange, ebintu bino ebya Katonda olumu oyinza okulowooza oba oliawo byakusaaga naye nga bituufu. Ensonga zeezo muziwulidde era buli omu asabira eggwanga Uganda, naye abakulembeze baffe mulina okubeera abeegendereza ennyo. Manyi Bayibuli egamba nti tokomanga ku oyo Mukama Katonda gwe yakola ki? Gwe yayiwako amafuta. Naye ne Bannayuganda bwe banga Uganda nsi nnonde nga Katonda yagyeroboza ate era waali okubeera nga agirwanira.
lwaki temundeka ne mbasiibulira wano banywanyi mbaagaliza bye munjagaliza tusinkane ate mu mboozi zaffe endala eziddako akuume. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.